this time around, we are going to go through a lot of, I think, things that I can help. Okay, can help some people, especially the career path. Kubanga yemu kubitu eyasoko kumpuba. Actually, up to now, nti wombuza stress dinafuna mu Canada. Si agamba nti ntuse mu nsi mbulidwe ekyo kukola. Stress yasinga okunkuba mu Canada yali kiki kyengendo kukola. Kiki kyengendo okusoma. Netwala time nyingi nyo up to now, but at least this time I'm trying to discover myself. Nine ebintu byempulya kati I think ndoza kino kyengendo kukola. Naye before nga ne sebaka nga nsula ne ngamba, okay, I want to become let me assume I want to become a social worker, yeah. Ningamba imbera social worker, case worker agenda funa sente meko tubalira mu mwaka pa year. Nibangamba it is maybe 70k to 120k yes. per year. Guno ngenda gugwa gutya nogera kanonye obo kyali ojukira Google ebere kuwa the next step o searching kitono nekutwala ogenda okwesanga ngo ekiro kyonna okimaze oli ku kintu kyekimu ekyo onoonya bosobola okubeerawo bosobola tambula. So I want you to walk through the things, some of the, I think something like a 10 best or certificates that somebody can use to find his or her life and purpose of life, or either to get a dream job or a job that can help him to bridge into other life. So by slowly. Olaba kakalamu. Yeah. The thing is, simanyi okyakozesa kakalamu. Yeah, I do. Yeah. Kati olaba Canada is very interesting. Nti Canada ikuwa opportunity. Yeah. Naye ate Canada otuuka ne kuwa too many opportunities. Exactly. Nobeeranga you are lost in the opportunities. True. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Okay, The Answer Channel, yonaje sinzira okubate ngo tulaba gwe mukutu gwenkwaniriza kera gwenkutegeeza konti ko tuli mukutu gono gwa YouTube ogenda ku mukutu gwa YouTube no ogenda ku search engine yo nononye kigambo The Answer Channel kinonyo otya oteka mu DA no lekawo space no tekawo channel answer no lekawo space no tekawo channel ojja soda bunyo okubate ngo tufuna The Answer Channel nagamba yali itibwa Uganda byogere akasera akayiseke mabega gwe mukutu gwe gumu gwa subscribe nga ensonga yacho wesanga nga guliko emitwalo mwenda right now. Tubulayo abantu batono nnyo kuba tuweze emitwalo 10. Nze nawe twabagendo kikola ngo subscribinga gwatana subscribinga no sharinga no commentinga ne tuzimba community je tukiriza anti community ene genda tugasa mu kaseera kano ne generation eddako wakati mu kuzimba community eri mu kunoonya lived experiences z'abantu abenjawulo mu kuzimba community enoonya inspiration stories z'abantu abenjawulo okuzimba community eri wakati mu ku adoptinga okulaninga no kutegeera cultures wa different cultures z'abantu abenjawulo wakati wetusobola okubeera nabo wetusobola okutambula nabo wetusobola okukola nabo wetusobola okufumbirwagana nabo wakati mu kubeera nga tubayigirako ebintu bingi nnyo mu cultures ez'enjawulo mu ngeri emu oba endala okunoonya purpose of life yemu ku mission ne goals za channel eno era kijja kuba kitukola ddala bungi singa oba otegeera kitutambulirako mpolampola. Zekakalamu The Answer, Uncle Remy Ntambi ali ku kamera. Ennaku olwaleero tukomewo nate ne story oba ne conversation yenjawulo jenzikiriza nti nze naawe ejja kubate ng'etugasa naddala ateekateeka okubate ng'ojja mu zino ensi sinakini naawe atuuse ng'oli wekka ng'oli confused wakati mu kukola decision. Ebimu ku bintu byendi wakati nga ndowooza okuhostinga abantu ab'enjawulo mba nabiyitamuko mu confusion ey'enjawulo kikyenyinza okubate nga nkola. So enkirowoozaako nti kyali kintuuseeko mba ndowooza nti waliwo n'abalala abali bakituuseeko oba oliawo kati nkijjawo ntya nkijjawo wakati mu kunoonya ku bantu abasobola abalina potential y'okuba ate nga bakuyisaayisaamuuko okola decision ey'enjawulo mu bintu eby'enjawulo ebisobola okuba ate nga bikugasa. George Werobo y'omu ku bantu benasanga mu Canada wano newankubadde nga nali mbamanyi before okujja wano mu kujja mu Canada nasinga connectinga nnyo ne mukyala we then after George nenkwatagana naye bwe twakwatagana naye
today kino ngenda kyogera nga ntandika nti omukyala gwe nalowooza nti gwe nali nkwatagana naye nnyo ndowooza namusinkanako mulundi gumu nakamala kati ngenda myaka 2 face to face kyokka ate gwe nali sikakwatagana naye nnyo ate gwe yafuba okujja najja nansisinkana we nali one of my first days nga nakajja wano y'omu ku bantu abasooka ne bajja ne bansisinkana ne tutuula in a certain place ne twogera nga sinaba kubitegeera ekisinga okubeera fane people balowooza nti omugenzi Isima All Access he prepared me a lot era ne balowooza nti we najja wano I will not suffer, I will not struggle, I will not even go through anything, but it is a big lie. When I came here I looked confused, stressed, depressed, and I don't know where I mispressed at the same time. So what I was doing and I did, I was looking for a lot of people benali nsubira basobola okunyamba abatono benalowooza nti wemba nkoze ngamba bulidde nga nembeeyabiza I can get a lot of stuff or I can get a lot of direction mungeri emubendala sijagenda wala nnyo saba nkwanirizeeko George webale kukkiriza. Thank you for actually accepting my invitation okujonda ku olwaleero. George ye yampa omwami gwe bayita Opoka Martin gututadde ku abadde ajjanga twogeranga naye mwami ayogera oluzungu olungi yamunconnectingako and he appreciated you so much. The big thing you do in the community, he always appreciate for that, and the way you know you impacting his life through connecting different people to him because he lacks he needs some emotional support, he needs to talk to people. That's one of the things he loves most, and most especially the Ugandans. Whenever he hears somebody speaking Luganda, he feel like, oh, I'm home now. So he appreciated you so much. I know Luganda is Lugandaling. So this show, it will be 50-50 English, 50-50 Luganda, something like that. So wuliranga twogedde Luganda itekamu Luzungu ono kakalama atandise okweyogeza yabula wakati loko yatuke Canada kati ate atandise okweyogeza ebitakwataga njaga tuconnecting ne community mugeri emubendala. So kwanirizaako nnyo katambule fenna era katumwanirizeeko. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a bucket night edition at the Last Summer Dance, where bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call William on 647-740-1951 or freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Kwanirizaako nnyo nate. Amin. Webale kujja kasubye nti shene egenda tambula bulungi era tugenda gifunamu ekyokuyiga. Ensi ayagala okuwulira ku linnya lyo oba ng'ogedde bulungi oba n'ebitiibwa byendeseeyo na kiki kyokola mu nsi eno. Nze sina bitiibwa. Nze George Wirobo. Makati awo waliwo William. Naye eri Silent William. Kati mutabani wange girekedde mutabani wange. Ye kati buli omu alina instead my middle name. Kati ninayo omuwala gwe bayita Amara Williams. Ninayo ne mutabani gwe bayita Almo Williams. Kati ndekedde abaana. Naye nga nze Wirobo George. Omusajja mu Kyoli nva bagita Maserengeta. Area North. Nyambuka. Mwambuka. Mwambuka. Now I know why we use some English sometimes. Tata Mucholi, naye mama Muteso, so ate nenkulira mu Central. Oh, that's why wasukulira we watufu. Kawembe. Wamma. Ewa mukwano gwe Jose Camilio. Yes, acho picking up. Ate nensomera we babadde bakolera amaloboozi. Ejinja Kaloli. Jinja Kaloli ku Lusozi St. Thomas. Atenze na kusomera ku Samiyiga
you know Samiga Memorial College eri wano Maganjo kati twayitanga wetu kujinja kaloli wetu netu kati St Thomas twasambiranga omupiira. Yes, bwana somera wali bayita Storm High School eri awo ndoza tewagireka yali akajeka katoke then nga wetuva netusambira eji awo ku St Thomas omupiira awo tochiraba katoyinza okusanga nga nakubulinga nako nga tusisinga abantu bekabe babuzizaako nyene ba obi ne ba ogi aba Storm High School sometimes they confused babe antinali school speaker kusomera okwo kati babeera bagamba it's just a speaker we know nani ne jakaja yenze yita big spender yenze yali school speaker kati babeera bagamba is this the big spender we know is this the school speaker we know kakala miyenga afana mu speaker afana mu big spender so kati babeera bali wakati mu confusion eyo mpola mpola ate eze sichuka kuva mugundi wetu kuyendi tomanya abantu bachuka kwanirizaako nnyo bitambula bitya mu Canada muno. Canada is how you find it is yours to discover. Wow. Ngabula ba moto y'Ontario ngabweri it has a lot of meaning in Canada. It is you to discover yourself, what it is and what it is to offer you. Last time I was with Remy and we saw another blue number plate. The number plate had Ontario, a place to grow. And we have Ontario, yours to discover. So I was like, is this a new number plate? Yeah, it is. They are trying to change the number plates. In fact, they changed even the number plate never jigana because nga echiro nga terabika. Nga terabika. So they have been trying to phase it again out by letendala. Okay, so they are going to phase in a fair white. Yeah. Yes. Okay, so they want to call it a place to grow. Yeah. Okay. It's just a proposed kind of motto. Kwa buli province ina motto yako. Sure, Bogenda Saskatchewan I think is the land of the living skies, something like that. Bogenda Saskatchewan. So Bogenda PEI is also something else. Hey, what about China Bocastores? Ewa. Saskatchewan. Actually, to be honest with you, Saskatchewan is typical ngabolaba indigenous banji naye ate bogenda mu Google kangubulire bogenda mu Google ojja kubosanga bogenda mu Google sawa zino nobuza Ugandans in Canada bajja kugamba nti Google ajja kugamba nti no Saskatchewan yerina abana Uganda abanji eraddala yes genda mu Google ojja kulaba tojikolangako so that has never been updated because edda abayingira wano edda abasinga basetolinga mu Saskatchewan ate nekirala aba doctor abasinga abana Uganda bali mu Saskatchewan Regina. Wow. Anti city bagita Regina. Ate chombadde sekimanyi for yes so they are settled there ate jukira ba professor abasinga abavudde e Makerere from the School of I think Agriculture. Babadde nenkolagana Makerere badde nenkolagana University of Saskatchewan ako nga bakola agricultural research era guno bu entenga einaka the whole here nga baji studyinga munda mu lubuto nga mulimbu akagundi nga okiroba kulaba nga bwenti ngoteddemu etaala ngolaba ebyenda nga bitambula mu lubuto lwende. Kati eyo university ye badde nenkolagana ne University of Makerere University kati ba professor abasinga in fact they are professors abali mu Saskatchewan University waliwo abantu abasomedde mu Saskatchewan University nga bavudde eri ne basigalirayo era aba doctor abasinga abalungi in fact eyo badde kimanyi ntino aba indigenous be Saskatchewan abo be bagenda mu dwaliro tebagala aba doctor abalala kubakolako bagala abana Uganda omuna Uganda yamukolako oba omuddugavu nga yamukolako because bagamba ba doctor abaffe balungi nnyo ate nga bakola bayimanyi kyakukola bulungi eyo gundi mpitirivu nnyo badde sijege bana Uganda bangi nnyo eyo naye nga si they are not common nga bwomanyi like abantu abasomye nnyo abo tebatera kubeera nnyo naye nga abantu webali era Saskatchewan is full of farming communities ate Saskatchewan is supplying a Canada yonna with 40% of the food you eat
Wow, balimi kati ate mu balimu abo. In fact, I told these people, somebody, this thing in Saskatchewan and some communities outside Ontario. Ojukira when I drove you outside to the Marham roads. Yeah, remember. Kati those Marham roads twasanga abantu nga bali mu horses. Yeah. Baba vugira mu balance. Yes. Kati those are the Amish community. Kati Amish. Kati in Saskatchewan waliwo communities zebayita Hutterite. The Hutterite community. Kati Hutterite communities ezo balivinga completely like abantu abeda. They live in a community nga bola cooperative. Farm eberanga eka like nga tugamenti no like square miles and square miles of land nga etakeryo ya community ejo. Kati buli omu bamuzimbira nyumba mu community ako ne bamu natandiko nakula na wasa ne bamu omukazi we nazaala nabera mu community ako nakolera omu paka bwafa bamuzikira omu naye tafuna musala. Yes, ekirala mu Hutterite oja bisoma, you read about them. Ekirala the Hutterite community bo sente zaabwe zebakola like balima balunda naye sente zona zebakuŋŋaanya mu bintu ebyo byonna babiteeka wamu okubalabirira na generation ejja. Okitegera kati at the end of the day they are abakyala baabwe tebalina masimu, abakyala baabwe bambala nga bolaba this typical like nga bolaba because their origin is German. Oh yeah. Yes. In fact bogera somehow German somehow then they crossed. Then bambala paka wansi ngabasiramu kadi ngabasiramu ne batekamu negundi ku mutwe okwebikirira bakola mu farm okuva ku macha paka olwegulu. Wow. Gwe last time wali eyo Marham road nalaba abantu nga wobovuga ngo ogenda ekiboga bana Uganda. Yes. Nosanga abantu nga batunda amata kukubo. Yes, kukubo n'amenvu. I found that people nga bakikola wano. Kati nenga tuli mu 3 hours drive okuva mu Toronto wano. Yes, just Ontario, within Ontario. Nga bali batunda nenga just far west. Those are Amish community. Kati Amish and a little bit modern. Nengo ebazoza ne bazanika ku wire. Yes. Tebakozesa na amasanyalaze gabe bakozesa kati enaku zino of course balina amasanyalaze ebiki naye nga everything about them is organic. Everything they produce, everything they eat. Tebagenda mu maduuka simanya bigowe okusanga be banka nainga they are the wealthiest. What? They're extremely wealthy. Bogenda katugambe ntino events zetutegeka mu Saskatchewan even in August tuna event eyo. Okay. Ya Agribusiness Canada International Expo. Tujitegekera mu farm bagita Hodgeville Farm. Hodgeville Farm etudde mu almost 75 square miles. What? Okitegera? Naye bw'otunulira tractors zebakozesa va mu butwakata tractor ezo zamwe za kukola mu eka 10-15 ne bali bayina tractor nga eyina like if you see those pictures that I shared nga wali ngamba ogenda ku munagana yasoko funa farm wano yeyo oyo ali Alberta okay oyo ali Alberta oyo munagana ina farm ali Alberta naye bano bo bali mu community eyaabwe. So Canada nga bwomanyi oyinza okutula mu Toronto noloza ntino jimanyi nnyo naye nga ate waliwo communities nga obeera nga ali mu kyalo nga tomanyina ne baasi era nabala bakumbalasi waliwo abajja wano abatambula okuva eyo mu Manitoba eyo ne batuka wano ne bakola amaalo amuzungu ngali mu maalo ng'alaba ebizimbe alaba amamotoka mangi atunulira eno atunula eri naye nga just mu community java like tabirabangako kati omuntu bwakunyumiza kino akiwunya like abiranga surprise nawe ekyo tekisoboka naye nga gye kiri era community bagita it's a Hodgeville farm community bagita Hutterites ginonyerezeeko oba gigugolinga oba giteeke mu YouTube olabe their way of life.
Anyway, Uganda we knew that Mtulaba and other communities as well, more especially those who are picking some Luganda as well. Then other people, I mean, our friends from the north side of it, then the western part of it. We're talking about the Ugandans who just pick some little Luganda. Then the Muriamu Nevio Luzungu. I'm with George stays in Canada, Toronto. I call him my friend because one time he was going back somewhere, then he left. He trusted me. One of the biggest responsibilities I've ever held in Canada ever since I came here is to become a scheduler for your organization, right? Then I found a hardest part of it to control people, like to send people in the different organizations. They are calling you, we want somebody to cover this shift, you want somebody to cover this shift, somebody is not there on the shift, so, this person doesn't do anything. I what the ovonanyizibwa nga oyina n'okuddamu ebibuuzo by'otaabaddeyo organization ya nga nkubiranga ngamba omuntu gwe wasindise the all night yabadde ku simu wekubira the person gwe nasindiseyo kola nga gamba alimba so what do you want me to take? I take your words, I take the boss's words. So that responsibility you gave me, I think it was almost 3 weeks. I found myself that I can even do something I never even think that I can do. So thank you for that responsibility. I call you as my friend, I call you as my mentor in Canada. I always see you in front of me every time and I want to go into the steps, you know what I mean? So thank you very much. This time around, we are going to go through a lot of, I think, things that I can help, can help some people, especially the career path. Kubanga yemu kubitu eyasoko kumpuba. Actually, up to now, nti wombuza stress dinafuna mu Canada. Si agamba nti ntuse mu nsi mbulidwe ekyo kukola. Stress yasinga okunkuba mu Canada yali kiki kyengendo kukola. Kiki kyengendo okusoma. Nentwala time nyingi up to now. But at least this time I'm trying to discover myself. Nine ebintu byempulira kati I think ndoza kino kyengendo kukola. Naye mu before nga ne sebaka nga nsula ne ngamba okay, I want to become let me assume I want to become a social worker, yeah. Ningamba mbera social worker, case worker gena funa sente meko tubalira mu mwaka per year. Nibangamba it is maybe 70k to 120k per year. Muno ngenda gugwa gutya nogera kanonye obo kyali ojukira Google ebere kuwa the next step o searching akitono nekutwala ogenda okwesanga ngo ekiro kyonna mukimaze oli ku kintu kyekimu ekyo onoonya bosobola okubeerawo bosobola tambula. So I want you to walk us through the things, some of the, I think something like a 10 best or certificates that somebody can use to find his or her life and purpose of life, or either to get a dream job or a job that can help him to bridge into other life. So by slowly. Yeah. The thing is, simanyo kyakozesa kakalamu. Yeah, I do. Yeah. Kati olaba Canada is very interesting. Nti Canada ikuwa opportunity. Yeah. Na yate Canada otuuka ne kuwa too many opportunities. Exactly. Noberanga you are lost in the opportunities. True. Ate waliwo ne biggest challenge nti there is too much overload of information. Yeah. Nti too much of everything will always confuse you at the end of the day. Kati omuntu webanga mupya wano. Abapya webanga otuse gwotukidde oba like omuntu oyo gwosinkana natandika okutambuza mu janiyo wano is the most important person in most cases. Lwaki akuyamba okufuna purpose. Kati bw'omusanga nga ate alimu katugambe
any field katugambe nti no ali mu bya PSW ajja kugamba nti no PSW yesinga kati oli bw'omusanga nga alina agundi eya cleaning ajja kugamba nti no cleaning beera mu cleaning oli bw'omusanga nga katugambe nti nali mu security, that's the path. Kati what does that do to somebody who is more talented oba ng'olina agundi yo? First of all, omuntu ng'oyingidde mu eno ensi olina okwezuula. That's what you have been going through and you're still going through that. Olina okwezuula kubanga omuzungu kyoba olaba omuzungu tebasomesa abaana nga amasomero gaffe age Uganda. Basomera abaana nga bali practical. Kati mu practicality ako babeera nga basomesa omwana emirimu kyagenda okola engeri gyagenda ogikola. So si okubeera nti bakusomesa just to go out there. Kati this is what happens. Ojja kusanga omuntu nga ayingidde katugambe nti nze navudde Uganda nga ndi I'm a biological scientist. Nina masters in management analysis. Nina bachelor's in biological science. Nina postgraduate diploma in agribusiness management from Israel. Wow. Oshitegira. Nina SLT, nina DABS. Kati in all this boyingira wano with such a qualification otuuka nobeera nga you are lost. Kubanga kati omulembe gwaffe twatuuka wano nga muleme gwa factory weebuli. Kati ojja kuyingira mu factory nga ya kusortinga kasasiro. Naye nga gwosortinga naye ajja kugamba nti no, I have been here for 25 years. Comfortably. Naye kati gwe at the back of your mind you'll be like jakumala wano faka mu 25 nenge mberengo ono. Nugamba guy abaddeyo 25 we wakayingira okoze ennaku 3 naye owulira owagala kwabika. Nze there are so many jobs I've done and I have left them nga like sifunye na musala naye nga ndusewo butusi oshitegira. Kati jukira natuka wano nga nkoze ne like ngabula bya UNBSA ebyo quality management because nakola ne mukwano also nga nina what you would call production management, nina what you would call quality management, nina ne operations management, nina project management. Wow. Ningamba kakati wano wenya ngendo kuyingirira mpozi project management ya bazungu nyo. Kangene mu food eno mu food factories zino nyingireyo ogendewo okulampola. When I call that decision laba ne bantabira ne bakusiima ayayayaya ne bantabira banteka mu factory ya nyama yokusala esala ebisolo senior blaza tondabye kubanga nze nabeera traumatized nga sisobola kwebaka. What? Nkoze yo wiki emu sifunye na musala naye nga buli kaseera omanyi ente yingira bwenti guillotine kubanga babasala ne guillotine nulabe ente yingira nga namu dakika emu nga bagisazeko omutwe eriwo bagiwanise omusayi gutirika. By the way ekintu ekyo kyansigaza ku bwongo for the entire week. Nga sisobola kwebaka nga kintawanya like mbera every time naguvaako. Now Uganda gundi wali okola quality management cheyi etali mu kusalante nabadde mu production kati mu production ganze bantadenga inspector quality inspector wano ku rider wano ku gundi factories zenyama senior blaza natuka nga like I couldn't manage again. Nengamba kakati decision yange jembadde nkoze okusoma food management nga njagala kufuuka ngabola abantu ba food inspectors awe Ontario nkole ne government. Blaza sajimala naduka obudusi
nga bantadde just quality inspection okitegeera kati ekyo njagala kubuildinga preamble ako otegere nti omuntu oyingira wano ng'oyina passion ng'oyina education ng'oyina interests zonna ezokola ki ezokulakulana obulamu bwo ate ofuuke something nga bw'obuuziza ekibuuzo naye waliwo conditions ezikulinnyamu n'ogamba kati kyobolaba ojja kusanga oli ng'asomye kino ng'ali ku birala nnyo so omuntu kusoma ekintu n'okisoma n'otakikola yes bangi nnyo nze nasoma HVAC nasoma HVAC heating ventilation and air conditioning naye sinaba nakulinnya omuti gwa anything okugikanika kubanga nagisoma naye negitta like nengirekaawo naye nga nina diploma etudde mu nsanduuku nina all those qualifications naye otuuka n'ogamba gezaako n'ogamba naye wano sijja kuyitawo kati bwe tuddayo wali omuntu bwe banga ayingidde wano nga mupya ajja kuyita mu mbeera ezo ey'okubeera nti ali lost nti kino kikola kino kifuna naye ofuna atya your convenience first of all gwe ng'omuntu olina okutegeera kiki kyoyagala gwe ng'omuntu kiki kyoyagala mu bulamu bwo kubanga these decisions are lifetime ate jjukira ennaku zino ebintu bitambula mu supiidi kati luli we twajja at least omala myaka ng'esatu okufuna empapula za wano kati ennaku zino myezi okiraba kati kitegeeza buli decision kati luli badde tufunanga omwaka gumu ey'okubeera nti at least ova mu system nofunayo akasasi akafuuka kosobola kuki okupangisa nomala myaka owokubiri nofuna omulimu ogutegerekeka owokusatu nofuna empapula kati saawa zino ebintu bya papa myezi kati ate obuzibu abaana bajja wano ng'alowooza aze kuyoola okitegeera kati ye ataddemu sente ze owa agent yamuliddeko sente yakutta amabanja agala ayino zitunda ayino zizaayo kati omanyi kyakola kyonna ekiyingira kyayingiramu naye olina okukiyingiramu ng'olina purpose kiri kyotandikiddeko so preamble ojja kusanga nga number 1 omuntu oyo akusisinkane n'akuwa amagezi ako ntino this naye gwe nga gwe olinaako kiki kyoyagala kiki kyowagala ku achievinga webanga oze wano one you don't want to lose your documentation nga bolaba qualifications zo ey'okusoma bw'obanga osomye oze wano ng'olina your bachelor's degree katugambe nti no mu business management you don't want to lose it completely omanyi lwaki because ojja gyetaaga kati webanga oyingira program ba course joyita course oyino jiyingira ngo oyina future muki mukukozesa ki the other program josomye kati omuntu ajja wano nasula everything nembozi ye je awadde nga tejirimu which is a mistake oyino ku reflectinga education yo mugundi yo so that time will come ga ojja kwetaaga okwongerayo ku eyo education jolinamu kubanga at the end of the day these days osobola ku accrediting documents zo ku wesi noberanga osobola kufuna admission directly to the university si just okukola course obutinitini osobola kumala no settling bulungi gwe kati nga bomanyi oyina empapula oyina wobeera osobola kufuna ne osapu noyingira nokola masters yo from bigger universities nofunira ddala omulimu ogutegerekeka straight up kati oli webanga zenga tasomye boyina okumanya nti nogwe obusobozi bwo waliwo abantu abayingidde mu courses oba programs nga tebategekedde ng'emitima gyabwe si gya mirimu egyo njakuwa ekyokulabirako omuntu bwayingira wano nga bamugambye nti no PSW yefuna naye nga omutima gwe bambi si ya PSW kubanga abantu abo bakola emirimu jenjawulo like it is very difficult okugikola nga toyina passion y'omuntu passion first then omulimu ne guddamu sente nesembayo kyobolaba oli omuntu ayingira nga yalaba sente
oli ayingira mu mulimu ogwo nga laba sente kati bwatuuka nga tatalaba sente ate n'addayo emabega n'otandika ku zero ate okitegeera toyina kukola ate mistakes bye twakola ogenda ne bantabira nti no oyina okufuna at least beera mu kino n'ogenda n'osoma akantu n'omala myaka egyo ng'osomye diploma ogifunye naye nga omulimu toguwulira togufuna like togiwulira nako like it is not in you. Exactly, I feel you. Kati koze zesooka gye nsobola ku recommending omuntu olaba nga webanga olaba nti osobola kuyamba abantu PSW personal support worker. Kati personal support worker ako mu North America ne Europe yonna yekyasinze okuyingiza abantu abantu okufuna amunyo. Lwaki? Because it's about passion. It's about care. It's about caregiving. Kati no Rachel omuntu it is easier to build it on nofunirayo ddala sente tegerekeka kati tejjukira abazungu bano batya nnyo tebakola nnyo nga ffe. Abazungu ababadde bakola emirimu gino babiduseeko naddala mu covid awo ne baleka abadugavu abatatya like ebintuntu ne bakolerayo ddala. Abaana abakola PSW babeera bakola outside Ontario katugambe outside Toronto bafunira ddala sente eziwera okitegeera. Kati ate bw'oyongeramu n'ogamba nti no you know what PSW eno waliwo abantu abakoze PSW nava ku PSW na bridginga nakola equivalence of what high school webanga bali talina high school batalina university degree na bridginga myaka ogwo oba mu myaka ebiri nga bridginze afune admission mu university oba college nakola RN registered nurse practical nurse RPN yes RPN okitegeera nabeera practical nurse kati practical nurse yabeera mu flow okitegeera jukira omuntu ono azze ayingire mu atandikire ku PSW abuuse against afunye RPN wamala RPN ye nakola nayagala alinye kubanga kati registered nurse RN eyo neye route kati basobola kubuuka nagenda ku RN bwatuka ku RN osoka ku RPN wovaako nogenda ku RN then novaako okay kati omuntu oyo olaba entambula ye batandikide ku PSW RPN nayingira nafuka RN those are now series of time naye nga ng'olemedde ku kintu kyo passion yes sikugamba bugagundi yakikoze naye kali ate ebintu ebyo tekyetaaga nti no mbusimanya wakoze nursing from back home no kasitanga osobola kuddayo n'ogamba nti no nja kukola biology ne chemistry emati ogende okole ne mathematics balabe nti no osobola n'obiyita bulungi ate byawano okusoma kwa wano is just online n'obeerayo mu class nga gwosoma abantu bangi abali kubikola okitegeera sintino wetaaga too much katate from RN omuntu asobola ku specializinga no specializing on a specific whatever maybe heart or what no from RN what and kilokola decision chicho yagalo yes you can even become a doctor you can now go into what you call medical school kati awo kibanja myaka ngemekao wakati wogumu paka kwemeka kati RPN sija kugamba specific timings because I don't want to make a mistake but what I know you can be able to study bridging program eyo eberanga balaba okusoma only subjects osoma subjects osoma subjects ziku qualifying to get admitted for RPN course so biology eyo kikutwalira myaka ebiri what 1.5 or 2 years yes ngosoma some subject just selected yes ngosoma subject senior blazer kati bwomala nogenda kati ku RPN nosomera ddala eziwera bino bi geography simanyi byani out bili please okay ezo tezeetagisa bakugaoga specifically this bali batufera batusomesa Canadian prairies netutuuka wano nawe kenyito manji kati
oliwe banga that is their passion. That is it. Kati otukira dala n'ogulinya levels ezo. Kati ojja kusanga olinga ozengo koze swasa anti social works and social administration. Nga bambi o wakoze toina kujidropinga swasa wo. Wakoze your bachelor's degree in social works and social administration. True. Kitegeza wano. You can do either two things. Nga wano ngo settlinga fubanyo okole gundi chebaita accreditation. Accreditation is where you take your documents no katugambe WES, World Education Services. World Education Services ejja kusaba odeyo Makerere University wa Kyambogo whatever university kubanga naku zino bakolagana. Baina ne poto. So WES ejja kuwandikira Makerere basindikire original transcripts zo oba ene college. Naye zino za NASA towaza. Si transcripts zile za kati buwayo ezo kitegeza WES will give you an accreditation and the equivalence to the Canadian education standard. Kitegeza ki kijja kuletera okufuna credit points ekuwa admission mu university directing to yise wano na wali. Kati kyabulaba nze I encourage people okubeera nga tebakweka education zaabwe from day one. Omanyi ntino tubeera mu mirimu ejo abasinga abana Uganda abali eyo abantu bali mu mirimu gye balimu eyo nenga ali more qualified than their bosses nga they are more qualified than omuzungu ali mu kumusupervisinga by virtue of education, by virtue of experience, by virtue of exposure to what they are doing. Banji nyo. Naye because of the system. Because wano mulimu racism ebyaddala naye racism tebakulaga mu maaso nga America. America omuzungu ajja kuba I don't like you brother. Nakuvumirawo kitegeera. Akulaga mu maaso go. Naye wano racism eri mu system. That's why vagita systemic racism. Kati eyo racism it's very torturous. It's dangerous. Have you ever been in a train notula kumpi n'omuzungu nakwata ensawo nagikuba mu buntu oba natambula navayo nakuvira ku mutebe kituuka kejo je kiri ojja kusanga nga they are very racist ate abasinga otukuba racism ate in fact ba immigrant banaffe ng'oli naye avudde Filipino naye nga kyakukola akumulemesa ne ku mulimu because of your skin color. Ate bwotuuka mu bayindi abona kati abo bali wasi. Kati bo batuuka ne bafula ne batandika okulogera olulimi lwabwe. Naye kati ate bwosanga abana Uganda nga bali ku mulimu gumu tebasobola kwogera Oluganda lwabwe. Okitegeera? Kati bali kyobola aba Nigeria bali so powerful nga like webanga bali mu ekifo bajiwambirawo. Oga. Bajiwambirawo bakyusa n'olulimi. Kati abayindi kye bakola nabo bakyusa n'olulimi. Timoto nze ennaku zino bali kumpa okutandika okuwola oda mu Punjabi. Mu Lupunjabu. Okitegeera kubanga it is becoming like a so bawambirawo. Okiraba kati program wa courses endala omuntu jasobola kujanga azze mu line ya social work ako. There are smaller courses webanga omuntu ali scared of going very high basobola kutandikirawo nakola just katugambe development support work. Kati ojukira nti twayogede ku PSW that is more into healthcare and still social work. Right? True. Na here this is the development support work. Kati abantu abo bakola mu nange kenyina akamwa kugera najikolako. My first whatever ngokola with people with the development disability. Kati abana abali autistic, abana baina obulemu with and some mental illness, abana baina such things, abana bakola like because there are also facilities nga like they just bakuma ngati ngabola ba apartment. Nayenga apartment eyo is a group home. Eyabantu abaina development disability.
kati omuntu abakolako abayambako abafumbira emmere abayambako kulya bulungi okuba supervising okubawa gundi medication abantu abo babeera development support workers okitegeera kati omuntu webanga ze nga tayagala kuyambuka nnyo mangu asobola kutandikirawo it's a certificate bw'ogisoma you can actually progress no specializing to the extent that you sobeera specializing mu mental health osobola specializing mu simanya speech therapy osobola specializing mu family and youth okitegeera ate nga osobola kugendera ddala na social work DSW okay okitegeera omuntu nagendera ddala nafuuka somebody very powerful nofuuka case manager nayingira mu city omuntu abeera case worker case manager case this case that nga handling cases ezo kati still under social work bridges ziri awo you can just do this DSW as long as oyina empapula as long as wafunye empapula osobola kugikolerawo okitegeera waliwo ne CSW social service worker it's actually shelter support worker obeera nga like you just work in the shelters homeless shelters ezo naye abantu enaku zino of course it's the easiest thing to do kubanga ogikola online it's just hours ofuna bulungi kati advantage gyosobola kuwongerera mu eyo gundi program toyina ogigiraba nti okome ku just shelters only naye nga bingi osobola kufuna noyongeramu mweyo certificate nogenda ddala paka ku social work ate banayi abakatwegattako we are looking up something like the 10 certificates or qualification that you ezisobola okuyamba okufuna omulimu oba okukakkanamu ku pressure my friend eyokubeera nga oli stranded frustrated stressed career path so kati mwami George ali mutuyisayisaamu mwezi mukwezo tukutte ku PSW aina watu kwatidde ezijja zigobera ku PSW zetutandise tugenda ku RPN tugenda ku RN tugenda ku no fukane doctor awo tugenzeewo then tugenda ku tukutte ku Rwenda labana tugenze ku DSW na tuvude ku DSW DSW ne tugenda ku SSW ne tugenda ne ku client support worker CSW eyo njimanyi okay, that one budget another word for it is community support worker. Kati osobola kukolera ddala nofuuka case manager nokola mu bitongole nokola nga settlement worker okitegeera ebyo byonna naye kati ate ekirala on the sides osobola kukola course y'abaana no focusing ku walimu kwano gwe yagikolako nga yagala focusing mu baana nga ogera mu masomero anti waliwo somero like it's a certificate wosomera ddala nosoma eby'abaana engeri okulabirira abaana because in this country the biggest industry also that is in this social work is child kubanga buli omu wano abantu bazaala abantu bakola bali busy kati ani alabirira abaana by it's a must you have to because omwana kwa wano in the 4th year wagendera mu gundi mu school kusomero nti kati atandise kindergarten kati fe tutwala zaga nakwogera ebyaffe naye the thing is abantu bawano from 0 to 4 years omwana alina okubeera nga alina some sort of day care yes kati that day care ekuza omwana it is purposeful olobo zalirawo omwana we osobola kutwala omwana even from a week old to 4 years okitegeera because ozaala bwenti kati olina okukola naye nga abasinga bwe banga olina omulimu ogutegerekeka ojja kubanga bakuwa like say 1 year of maternity leave kati osobola kukozesa that 1 year okukuza omwana wo ng'omuyonsa biki naye after that olina okuddayo ku mulimu
then emyaka gine gisigadde from 1 year and above you know kubanga mwana aliko ate that period is monitored by the government by the way omuntu yena azadde wano mwene Canada mwene ensi ajja kugamba nti omwana bwozaala omwana mwene ensi omwana afuka wa government omwana afuka wa government there is no shortcut about it. Even when that kid is going to get out of the country, you have to explain how, why, and ebyo mwana wano byo bingi sizo wana bimalayo in this show naye nga bingi nyo kati respect omuntu nga ayina abaana wano nga tayina mwana nga abakuza wano kubanga bingi kubanga omwana wa wano abera even just a small phone call from a child, a mistaken phone call to 911 etuukirawo nenga why did the child call even if it was a wrong missed call phone call investigation omwana bwagwa wansi ntino badde omukwata wano nagwa wansi n'omutwala mu ddwaliro gw'omutwalidde yatandika statement omwana yagudde atya ani abadde amuyina naye badde ayina kino badde okimanyi kino kati awo case management neyingirawo case management child simanya protection neyingirirawo amaka ago bagirumbye we have to investigate just how wala muntu tiyagudde ate ebeera negligence so kitegeeza omwana anyone that handles omwana alina okubeera educated alina okubeera trained. Wow. So omuntu just bwotuuka nga omwana agenze mu ssomero nga alina aka bruise bagi documentinga omwana nga atandise essomero nga atuuse ku ssomero natuuka late bamumakinga late nawe omuzadde ne bakukubira essimu omwana lwaki yatuuse late, what is the reason? Ate omwana oyo bwatuuka late buli kaseera awo investigation eyingiddewo kitegeeza waliwo negligence eri waka eyo gye tutetategerekeka like ne bakunoonyerezaako era bajja kukwata omwana bamubuuze why do you come late all the time? Hey mommy, you see mommy makes me wash a lot of showers, lots of plates, a lot of this. Child labor. Kati bw'osanga omwana nga ali in any case webanga omuntu nga ali trained afunira ddala emulimo guli sustainable to the extent that osobola kusoma bino ebya child care nokola your own child home, yes, child care like ngabolaba you can do a nanny services, a nanny service osobola kukuma abaana mu makago ngabolaba your home nga eri nice oleta bulesi inspectors ne bakebera safety ejoyina mu makago nofukira ddala child specialist nga like okuma abaana nga daycare. Wow. Nokola daycare yo kati ekirala osobola kukolera ddala notandika ngabolaba facilities mu different cities or different locations nofukira ddala business person so no gagawalira. I know. Yes. You must need to have these qualifications first. And passion. And passion. Yeah. Echa passion yote wali ku like there is no shortcut about passion because oja kuba omwana wa bendi akaba okuva ku macha pako lwegulo buli wakulaba akudukako mama we aje akubuza mwana wange lwaki ati omusomesa ono omusomesa yamukuba ate omwana wawa nalopa ate okumanya tino talopa ntina alopye akulaba nakutunulira nakudukako. I am telling you. What? Mbusimanyo omusunye senior blaza kadate nekirala bine bya PSW kyetisigambye omuntu nga toyina passion y'omukadde bannange tojingi omukazi yakutulo omukono gw'omukadde yagukutula. That's why simtino busungu nako like tajigenderedde naye oli noza yayingira nga anonya sente
takoze training emala talina passion y'okukwata omukadde oli baddamu okyuza bukyuzi bw'ati omukono twa yakuba aniemeesi ogitegeera yadduka buddusi nga tagisobola ati kati system ne bagizuula ayina issues nyingi okitegeera kyobola basawa zino okukola mu bino byonna ekisookera ddala kye bakusookerako olina okuleeta VSS ebeera vulnerable sector screening. Kati vulnerable sector screening ekyo ebeera nga bulaba police report ekiraga nti no kyobola bino byetu okola kintu noloza nti noduse nnyo bagenda mu sisi ne bagamba gwe wakuba omwana mu daycare ya gundi emyaka giri tetusobola kwesiga n'ekino kati ebintu ebyo olina okubanga okakkanamu n'oyingira mu system bulungi n'ogitegeera ekirala kitusobola kwogerako mu courses wa trainings omuntu ng'ozze wano ng'oli musajja katugambe badde olina edduuka lyo hardware ng'oli Kampala because fena tuli wano tuyingidde kati now what we have to help each other like nga bolaba this program gy'oli kukola webanga bakugambye nti no trades abantu abasinga tebagitegeera kati trades yesingira ddala okugaggawaza abantu wano trades naye trades zeki trades kati wano fe tugiyita think vocational studies Uganda tujita vocational studies nga nakawa vocational simanya vocational naye wano bagita trades kati mu trades ojja kusanga abantu bagitunuliranga mu construction only naye ate nga tamanyi nti no omuntu okuwa enyumba eno okugipaintinga boyina okubanga either ina experience oba some certificate eya painting katoliwe banga wadde okola mu painting lwaki tokola painting nga kosi nonyo mulimu gwa painting ngati konyo bitabo bingi byemabega exactly ate n'ekirala mu painting okwo osobolera ddala okukolera omuntu nga bakukozesa nova kubeera nga bakukozesa nawe n'okola ekintu kyo no registering a company yo nobeera mu contractor nawe notandika okukozesa abalala with time true okitegeera teva mu ekyo webanga omuntu atuuse wano noyagala okubeera at least okole plumbing nga program nga course nokola mu plumbing ako plumbing tegwayo like in every apartment in this city there is need for water. There is need for piping. There is need for simanya kinabiro simanya sink simanya ebyo byonna. Kati imagine omuntu tebereza omuntu nga akoze plumbing certificate eye atenga this plumbing eno ojja kugikola ofune sente zo nga bakukozesa ove mu kubeera nga bakukozesa nawe oyige engeri gye bafunamu contracts ate okole ekikyo nawe otandike business nga gwe service man bado kimanyi tino abaana b'abazungu abasinga babajja mu emirimu gino ffe gye tuyita white collar 9 to 5 yes white collar ne babayingiza mu trade bw'ovuga let me challenge you bw'ovuga motoka yo ng'oli mu kuba eyo mu construction sites baani b'osinga okulaba bazungu lwaki ne bu company obumotoka olina company vani obuliko bu company lwaki olooza lwaki weewale sente si bitabo kuba nti byalema si bitabo kuba nti byabalema bulemi bo bategira nti weewale sente omwana w'omuzungu amala high school na dropping out nagenda nakola plumbing kati ffe batwagala kwambuka wali tutule mu office ne computer okitegeera kyetuyita omulimu omulungi kati omuzungu ye wano walaba sente wateeka omwana we kubanga omanyi mu trades plumbing a service call mu plumbing is 150 standard before doing anything nga tanaba nakukwata tool naye nga tool zaze nakyo star ne flat tools biri zaze gayi yajoteka mwendo wifi yange wano ninge bangamba tukuwereza quotation ya service simanyi ya gondi
ali as contractor wabana abikuteramu then okoleki omusasule wallahi ngaga yangu $1 198 naye erirudda wa olaba kaguni kali akayingira eri wansi wa fridge wali kali kange kati neno gundi eno ya wifi ugiteeka muri eri najiingiza eri kusika actually fridge noteeka muri eri noleta nene ya wifi nogisonseka mu boti ngaga yagenda kunkuba $198 awo takusedde singa badde ino ku YouTube singa badde ino okuseera balaja kugamba nti no ne connector teriyo akuzere bulungi kyenkugamba nti omuzungu amanye waliki ewali sente kati ye ategeera atya because NNC bagikolanga it is the system chobola bobe ba controlling a system kati as for us we are fighting to go up towards where the computers are nga bo bali one oshitegira era aba technician boyita ba technician mu buli company jogenda kuyingiramu muberamu bazungu ba technician simanya technician on bazungu era boche bategeera nyunyunyunyo ye kubeera nti bamanyi sente ey'obwangu era bino biservice simanya fridge efudde ajja kujja gisike maaso akyuse just akantu kamu bakuwe biiru and that's it kati in fact it takes me to another course omuntu jasobola kusoma wano nagagawalira ddala because I have evidence appliance just appliance gabola baka free view omuntu akusoma course ako naberanga tosobola kumala service calls nofuna kavani kwa katono no tandiko kwekozesa ngopakira mupakizi free yes ateka tijukira mulimu ne kati mu trades mulimu ne apps oba softwares oba programs oba like zo you subscribe no tandika yes no funire emirimu nga ngolonde emirimu from that as easy as that katoja kusanga nga it's the best way to make money naye ngoja kusanga fe omuntu wakusanga kati ngaffe abali mu tracking akusanga ngoli mu lore naloza ntino kati oli mwavu oshitegera because ya loza omulimo omulungi is being behind the desk kubera smart ngokube masuti oshitegera nze amasuti nakatani ko kuyambala papa sebade sagala na masuti nze ndi hands on oshitegera kati at the end of the day otuke kiseranga it is what drives you that determines your limit mwenensi because at the end of the day mwenensi every angle there is no formula eyoku gaggawala somebody can wake up in the morning nakola muntu walogwe gwa dollar najikuba mu cryptocurrency in just 4 months nga li millionaire onfuna bulungi so it is what you make it like the choices zogamba nti ofuuka millionaire era osose nozibako wozitobera nozikola nozisinga then nogenda my friend ate kati ibera baje bayita omuntu abera skeptical ku kintu kyakola omuntu wakwatirwa omutwalo nagu investinga mu kintu ekyo kyaba yebu tebali muntu asirazi kwata direct nazibumuzeri banango yizo obutebaka kakalamu let me tell you olaba nga bwokaba sente let me tell you there are people that have made money in this country true there are people that omutwalo is not a problem I know oshitegera ate totyanga okuinvestinga investment is a risk na is a calculated risk that gets gains as long as you do the due diligence exactly kati ebisere bisinga abantu baffe just we are locked into how to make money true we know how to make money but we do not know how to make money smartly abasinga like we are just working hard but not working smart wali shortcut olaba kati omwana wange ntanzo omuyigiriza trading ate ayansinga oshitegera jana kunyonyola how stocks work nange kenyini yambuzize ekibuzo lumu ningamba nagenda mu Google sebo ninjinonyereza
omwana nga ategeera trading already kati omwana teberezo omwana wa muzungu kati ye atandikira ddala batandika omu investingira omwana w'omuzungu bamuzaala bwe ta mudwaliro ng'already ayina let's say 600 of a credit score. Wow. Naye gwe bw'oyingira wano nga immigrant otandikira ku zero. Osooka okukuba n'olyoka olya zingi. Ng'otandikira ku zero nga credit record. Okitegeera gwe ow'omuzungu bamutandikizaako nga ayina 600 credit score. Wow. Kati competitive advantage is not there. Kitegeeza ffe naffe batulina catching up. Kati agenda okulwana n'abanga making 18 ng'olwedde ali mu line of asobola okugenda nafuna ennyumba anything. Of course kati olaba kati oyo already bayina credit card at 5 years old. Kati kitegeeza credit card batandise ogikozesa for trading and investments and stocks simanya wati ojja kusanga omwana nga ayina 17 naye ayina stocks mu Tesla sebo. Aina omanyi kyenjogerako. That is the financial thing that we are trying to talk about. At the end of the day, what are we trying to encourage ourselves? Nti you can start from anywhere and get to some place that is very powerful. Na ye otandise otya. Watuseyo atya. Because there is no such thing as silver platter. There is no one who is going to bring for you something. Na yenga ekituufu kiri nti abantu baffe just batya okusoma kuno nti omuntu yasomye kati omuntu bwebanga akulabye nga nze George abantu because obeera nnyo mu bantu nobeera nga bakulaba mu kuvuga nositula ebintu by'abantu nobeera wano nakunyooma noloza nti naye nga ssebo nsomye naye because I know where there is money, I know where the money is. I have to kufata that where the money is. Kati ojja kusanga oli because ye afunye iPhone 15, 16, that's the biggest asset gy'alina. N'alaba nti atuuse. Naye nga of course ebintu bino twabyegomba. Kati oli agenda na spending engato emu. The most expensive shoe I have is let's say $300. Naye oli n'agenda mu dduuka eya Adidas. Engato nagiteka mu 1,000 mwebyi naye nga 200 bambi musala gwosebo eyo eya by weekly naye imagine kati oli yagikutte mu cheque ezirize bamuwadde nagikuba mu ngato kama it is what it is, I live my life. Ali kujambala awo kitegeeza ataddeko ensawo za cement nga 100 onfuna bulungi kati purpose and being able to infiltrate this system is different from person to person. Kubanga buli omu ayingira mu ensi mu different angle, mu different purpose, mu different interest and different intentions. Katuli taina bunanyizibwa nze nina bunanyizibwa. Oli alaba ensi yakatandika okwata milioni ya sente. Abalala twayingira wano nga wagikwata da. So mind yebeera eduka ku speed. Because you about settlement okusukako kinalimbadde. That is the thing. Kati the moment you have that mindset ojja kubanga wangula ebintu mangu. And at the end of the day otuuka ekiseera n'obeera nga you are at a settled peaceful mind. Kubanga oba okikoleredde. Yes. Atenga you can see results very quickly. Naye ono bwafuna omulimu gwafunye nga akyusiza sente nalaba milioni 5 eze Uganda gamba wanji zazina nkoze mirundi emeka ate wali azigamba nkoze weeks 2 zoka so zisaza bwenti nkoze weeks 2 natandika okuvuma abokukyala nga bwali omukaka so ojja kusanga nga like it is more of how you make it. Kati another thing that is in the trades is roofing. Okay. Roofing. Kubanga wano by the way mu trades buli kintu kyolaba mu like kati nga bwolaba enyumba eno. Everything that you see in a home or in a whatever has a speciality yako. From the floor to the roof to the walls to the appliances to everything, tiling. Sisha muntu omuntu musitwa yagizingi yola agitandise okuva wansi paka waggulu ya ina plan ya blaza bwokole ensobi n'ofumita ceiling yo eno wogenda okulaba ntino construction ya wano si ya buli omu
kubanga bajja kukuba biiru si wansi wa mutwalo nga naye ng'ofumise just akatuli mu ceiling bajja kugamba betagayo wa gundi wa wall ono omuntu agenda okuteekamu kagundi bagita stuko bajja kulaba mati betaga painter bajja kugamba nti baagala carpenter ajja genda balabe either you have distorted the structure ya next floor kati olunaku lwa repair ojja kulaba nga bagijeyo floor gundi yonna katonda wange paka nga wali ne bagigira ne bagitandika buto okitegera kati nkulaga nti speciality omuntu nga afunye speciality n'ogamba nti no kati nze nkolako wall just a wall nga his work is just to raise a wall kimala kati osanga oli nga just tiles no soma tiles no beranga olina certificate mu at least okulayinga tiles bricklaying carpentry and work and joinery like those ones kati ate yo nfuna kiralu bebana abatuuka ku site jukira wano bazimbira mu bibaawo ekibaawo kikolako kati no stuko that is what olabanga this one is even weaker than embaawo because eno stuko eberanga olaba chalk chalk gye bakoze okuwandika eberanga choka just gikube mu engalo like this zijukidde wamali twaberanga mu bana abantu bafi twaberanga munosanga omusajja nga bbe ekikonde eyingidde yoge ekikonde kimuchoka kiyire anti eberanga chalk very weak kubanga enyumba za wano bazikola just because of winter bazikola with insulation kati you don't need to put a wall that will make the room very cold. So in the middle there is insulation. Batekamu pamba biki ne bajizinga. If you happen to go to a house, ojja kulaba ngeri gye batekamu pamba ne bajizimba ne bajisilinga. Kati no wall. See wall. It doesn't qualify to be called a wall. It's a plywood. Kati. Kati bwotuuka mu specialties ezo zonna, those are all different things omuntu jasobola kola nabeera nga ali rooted nobeera ng'olina speciality zino teziri konyo bitabo bingi mbwavayo simanyi olina BS manyi tekiriyo Kampala gwe yali Makerere Sene PhD gituuse waggulu mu byenda kati eza waggulu zo zikuvuga zikutwala mu ezo bitabo ebyaddala ebimalayo okumanya nti n'abasajja bano babeera balina ssente. Genda mu construction site olabe motoka z'abasajja abo ze bavuga. Bavuga ziri zi Dodge Ram enene ziri zi 2500 3500 heavy duty engine ya tractor. Okitegera ezo zi Ford ze bavuga. Kati kitegeeza owa construction mu construction osobola ku listinga just omuntu asgenda nasoma naberanga asobola kola what you will call steel fixing. Bado kimanyi dino that's a very big job mu construction industry. Steel fixer. Wow. Kati steel fixer just omulimu gwo just yaku fixinga steels ezo okukola foundation oba okukola beams. Naye ng'omanyi sente zaafuna osanga omuntu ng'afuna 45 per hour. So these are things that zetusobola kukola nga like otandika butandizi kati fe abazinga tulemerako mu because gundi yakoze kino nange kanjikole nange njakola kino nga oli kyakoze olaba gundi yakoze nafuna omulimu ku gundi ku organization gindi nange kanjikole kati nange kanjikole nefuuka too much to the extent that your sector ne saturating neberange ejudde nnyo kati no kola course nononya omulimu nga tegulabika nononya kino nononya paka ne connection ne kubula kubanga akutta akantu kako ka 9 to 5 netagala exactly okitegira kati that is the challenge chokate wano obera mu trades
What focusinze kugwo wekanti anytime wo recommending omuntu nagana akola certificate asobola okujja ate nakola nawe kati creating something in the future you actually ate oli yetasobola kuta mulimu gwe gwa 9 to 5 nti kujjo tuliwo wabama zosoma ejawulo weri apo weri naye mu bino byonna oyina okumakinga sure ntino you are passionate about something kubanga ojja kuduka construction si ya buli omu kubanga ojja kutuuka bakuwe kali akavurumira concrete kadriru papa ojja kutuuka ngagwe ekyama ngagwe kakalamu okwata driru gwagenda drilling ate kubanga kijja kuvuga ojja kutuuka nga like tokyasobola ate n'ekirala jukira construction is throughout the year kati imagine nga you are in civil wano tukoze like just basic basic construction naye bwogenda mu civil nazo nyingi kubanga bana bayiwa kolansi simanya abakola kina abo bonna webali naye senior blaza bokola mu luguudo nga mu winter baba oyinza okutuuka ne bakutema emikono maani ngateko kyasobola kukola bwe buti omwana bamutema emikono naye oli badde ava US nga crossinga border nga kutte baaga n'ekisigalirayo yatuuka mu border nga bamubuuza kati gwe osazeewo okuyingira ocrossinga border takyayugira bwatuuse okumujjako baaga ate vaayo yasigala bwenti era bamusalako bwati oyo yafunirayo PR ate lina mukwano gwange yali anyimiza waneno era mukulu lemi yali angamba nangamba abakulu ba wano tebategedde kyambe wowe labi ne bibadde bituva ye Uganda bisimanye badde nkumonye ebibadde byaffe ebyabazire ebyo bye Uganda asobola kituusa wano n'okimunyonyola ngati naga kino kyetaaga kusalako bakusalako katata mutulivu byokusala just like that sajja akera kumachana gabyo sibitegeera byetaaga kusalako chui ogenda okwesanga emyaka ejja tokyayiraka just like that katate ojja kusanga omuntu nga oyingidde mu kintu kyatamanyi like nalemerako waliwo abantu ate otuuka mu kifo katugambe nti nayingidde mu factory naye nga awulira emirembe naye nga bwebanga ekintu tekikuwa expansion waliwo abayingidde mu factory n'ekigendererwa y'okuambuka sigamba ntino factory mbi naye nga factory ino kuyingira nga ina purpose nina abemanya abayingidde nga general labor kati sawa zino is a millwright kyeki nga bolaba machine operator nga ya operating a machine y'engano ya operating a machine yatambuza kino ya operator oshitegira tasomye engineering yonna tasomye gundi zimanya because bita naye nga aina sawa zinafuna kiralu osanga oli nafuka supervisor nafuka manager nayo ambukira ddala wagulu naye oli nayingira nasanga bana ensi gyekubye dda amaze emyaka 17 nga ali mu kifo ekyo omanyi kyakugamba my brother work hard don't stop naye nga ye abadde mu kifo ekyo kati nawe oyingidde over ku shift I know ate waliwo mukwano gwaffe yayingira mu gundi nga badde basotinga kasasiro etambula yayina okujja mu plastic etambula conveyor etambula ageze okusumagira sawa munene ez'ekiro laba obucupa bujjudde mu gundi butambula abuse mu conveyor atambula ne conveyor jukira duka bamuzukusiza alaba bucupa bungi butambula ye yagibuse bubusi nayingirawo badde agenda mu guillotine what ne stopping a machine oshitegeera so that is the risk je tuyingiramu nti why risk atenga you can be able to kubanga fa bana Uganda tewali muna Uganda ajja wano nakugamba nti nonze kino sisobola kubanga tuli bapambani nti oli naba kubanga akugamba nti no tasomye naye nga ajja kugamba nti no badde nina duuka mu kikuubo oshitegeera omuntu by the time tasomye nabeera n'eduuka mu kikuubo omuntu oyo tomunyooma sobola okujja nafuka ekintu
oyo businesswoman oba businessman kyeyetaaga is just okwezuula wano afune niche jasobola kuyingiriramu atambulire embeera okitegeera. Anyway, it is. I think this is a kind of a beginning, and I hope you're gonna create a good beginning for us. A lot of information and the seniority you have in the city and Toronto as well. I mean the country, Canada, Mungirimo Vendala. Nemo communities is enjoy because ugenda mu banyankole you there. Ugenda mu bacholi you are strong there. Then you move like you are everywhere, and that gives us a chintu ekigamba nti omuntu ngono watambula ne information eno kijja kwa kitukoze bubi. I wanted to okubateka nekaye on the same panel. Yeah, same panel, but tuizo kwesanganga information egena kubula mungeri je to driving amwe ebintu ebyenjawulo. So for today tukute ku 10 certificates oba qualifications zose okwatenga ofuna wobanga ononya uyinzo kubatenga otandikira ove mu kaspace ako nkugambyeko nzinze nyayogera nawe kyankuba nakati ngenda nkivamu buvimpola mpola mu kwezuula n'okubeera ngamba at least mpuliyako emirembe ne space gye nalina ng'abantu bagaa space gye babeera nabo wano mu Bulaaya nze najja wano nga sina bbanja Kampala najja wano ng'ebintu byange like nga support nalina nnene nnyo ate mu support nze I don't even complain naye nali wakati mu kutegeera kiki kye njagala okukola ate Google ChatGPT DeepSeek yo yankolera ddala ekintu ekyamaanyi nga buli kaseera ngamba Gerard you are on the right track. Never yokugambya you are on the right track of finding yourself and purpose of life nekuwayo ekirala nogenda ogenda okwesanga nga it's 6 am amaaso ne gakuzimba ne gafuna zino bazitawate zino zi eyebag ezenjawulo nembeera nga ndi mu situation eya buli kaseera. I believe nti bantu bangi bayita mu situation yensanga lwaki nsazeewo ni mukulu Remi nga timu wetuli mukulu Jeje banafunanga yakadde tunamufunanga mu bitali kusamaliriza abantu nabagamba this time round tuva mu create oba mu kufuna mukola sente mu certain thing but twagala kutekawo information enayamba abantu abenjawulo generation yaffe kyuse nnyo nti noba ne wano wenyini nyini n'omuntu olaba batekayo how to pass the interview eyekintu wano ogenda ku YouTube bakikubuulira kati lwaki bakikubuulira nga bakimanyi nti ate okuyita interview kofuna omulimu bakuwa tips ne bano babiteekawo abazungu so lwaki naffe tutwetekera ebintu byaffe byosobola okubeerawo n'ogamba kiki kyensobola okusoma ekisobola okunnyamba nga bw'ogenda ku YouTube kijja sigalayo ebbanga yonna kibeereyo ensala kitugenda birekayo bibeerewo mu ngeri emubenda. Next time tuba tufunye omukisa nsaba tukwateko ku cities oba ebitundu omuntu byasobola okubeeramu n'atandikiramu obulamu wano mu nsi kubanga eyo nayo topic eryawo yali enzise. Now awo tujja tukwatagana mpola mpola George mutegesi wa events ezenjawulo era tugambyeko ntino mu mwezi ogwa August oyina event ya agriculture right egenda beera wa Saskatchewan in Regina and ekitundu bagita Regina naye nga sawa meko kuva nako usaawa nga 7 okuvuga enyonyi wala it's like sebo okimanyi London number from Uganda in fact London it's very far because that's completely far like it's far west okitegera kati Saskatchewan is part of the prairies if you want to see the Canadian prairies we banga wagala kula Canadian prairies ogenda malenda kumeka atumala naku nga bategesi tugenda prior tugenda we leave because I'm going from here tugenda PEI Prince Edward Islands twina event there. I'm moderating an event in Prince Edward Island mental health Luyombi Henry okay. So I'm moderating that event from 1st August to 2nd August. Then when I come back on 5th to Vayo because our event starts on 9th. Kati abo bakwatagana otya nabyo abalimbe anti kati connection kati olaba internet kuno otekamu ebintu abantu ba showing interest kati that is how I go to then through the Ministry of Agriculture yeyo but wa recommendation kati waliwo program eyo bagita Open Farm Progress farm program
So ofuna farm joyagala okuvisitinga. So that is how we ended up getting that farm called Hodgeville. Era no mwaka oguwedde. That's where we were. Do you believe people they can also do farming here, more especially our? Yes, definitely. Naye lwakuba tetunaba ku building capacity abasinga ate abasinga ninayo muna Kenya ina eka nga 10. What? Newcastle. Newcastle what? Newcastle is close, is Ontario, is within Ontario. Antikali. Naenga farmland ina namaka nine. Muna Kenya? Muna Kenya, yes. It's a farm. Eka 10. Basobola kulimirayo. Kati waliwo muna Kenya mulala bamuyita John Mulwa. John Mulwa oyo twamukavaringayo 2021 eyo nga ya partnerinze ne omuzungu farmer wano mu Hamilton. Once eyo naleta ensigo okuva e Kenya ez'ebijanjalo, simanya sukuma wiki, simanya olaba kasooli gaffe gali. Yeah. Gai yafuna kiralu n'ennyanya zonna yazireta abazungu balagadde biri. Kankubulire bagadde biri. So era oyo muna Kenya oyo ategeka event gye bayita Shamba Festival. Nja kutwalayo. Yeah, you take me. Shamba Festival kati ye ojja ne kutia, actually kutia ogisangayo. Bakuwa kutia n'ogenda mu farm nomenya kasooli. Gwoyagala naye gwosobola kusasula. Mane manyi wawerera otuuka wali buli kutia eyina bbeeyi yako bw'ogijuza. Kasooli waffe Africa. Naye obuzibu buba ya yellow. Wa yellow. Kati because of cross pollination kubanga zijanga ya white nebeera cross pollinated from the nearest farms nefuka ya yellow. Katonda wana. Naye nga eri kasooli ddala yaffe ogifumba n'olya n'owulira wano wonna. Yange yakaluba. Kati ogenda mu farm. Sukali mungi. Ogenda mu farm n'ojjayo beans bijanjalo nga n'okungula. And then kati bali abazungu bo bakolera ddala ne bafumba emmere ne bakola barbecue mu farm. Mubeeramu ne music ne mubeera, it's a festival. It's very nice kati ekyo bana Uganda tebana bakikola. Because fe twa interviewing abaana ng'omwana talabangako gundi ya kasooli. Nga talabangako a plant of beans, like intino beans eva one. This is how it looks from the farm. Tamanyi how kasooli engeri je growing and fuka like tajimanyi tajirabanga kwajiraba mu TV ne mu cocomelon mu cartoon ojidege naye tajirabanga au tajikwatangako tamayinga olusuku nga bwebeera like ya kasooli simanyi ba kasooli naye beera n'olusuku naye how it is balita samba like it's a very very interesting experience nga abaana bali wano. Nga like completely is a very new experience. Naye mu bana Uganda sinaba kufunayo. Mpozi abali eyewala basobola kubanga bafuna. Kubanga kati abantu bagenda yo eyo before byewala eyo. Okay. Thank you very much mwanyuma idala kubatenga mutulabo olwaleero. Ndi so humbled olwa interview eno bashe eno. Nzikiriza nti nno ekirubirwa kyaffe kigendererwa kyaffe kijjavaayo era kigenda kivaayo with no pressure. Buli wentuula n'abantu benzikiriza nti no, they are adding something to community. I feel happy and I feel like it's one of my passion, my goal, my mission. Tuli mu kukyusa ebyokubugumiriza bisooke biveewo okuwabula tutandika okuteekako naffe tugase ku bantu kubanga singa naffe tebaatuyamba oba awo tetwandiyambiddwa. Woteeka ogenda boti ng'ogenze but no take something either on TikTok or whatever. Abantu bajja kujja mini box yo nga bakubuuza information. Bakubuuza magezi tebakubuuza biki bibugumiriddwa bula bakubuuza nkoze ntya se kigambo nkoze ntya batikanaidu nkoze ntya batikanaidu kyekimbeera mu bwongo nenga kati webanga abantu bakinoonya nkoze ntya ku associating n'abantu bemanyi they can have some information eyinza okwongerako ku nze gye ntegeera nenjikutirayo mu ngeri mubina so neyanziza mmanyi kyekitegeeza okumpa zino essaawa zonna okulinda zino eddakiika zonna okutulako nange ne kino kyekitegeeza okuba tatusharingira eri community webanye balire eddala webale butakoowa webale kugasa community mu ngeri emuba endala webale kwezuula
emwemugire mukowe eri bwetyo akasembayo njagala ku encouraging buli omu nga bwolaba some of us nze najja wano nga simanyi nti nsobola kukola anything of my own naye since 2020 I have managed to own a business nenkola structure ya business nembeera ne multiple businesses nga singa eri mu kintu kimu tino kyenkola yes naye nina business emu bagita Global Express Services naye under Global Express Services ninayo events management kubanga I'm a strategist by profession events management nina staffing agency Brookside Staffing nina mune shipping and logistics kati eyo shipping and logistics we wali transportation nina trucks biri kwegamba obeera awo nobeera ng'osobola kwezuula n'ogamba nti no kino njagala kikola kitwala obudde naye it pays off with the time kubanga sikyasobola kubeera nti no I can be employed kubanga buli wobeera nga you are employed you are killing the time that you would be actually trading time to somebody kati this point in time where wobeera nga you have employees kati obuzibu bwange obunene bwambeera nti nina okunoonya sente z'abakozi sinaba kufuna checks zange z'abakozi sente z'abakozi that's the only thing that stresses me tenses ekistressing nga kyekyo nti abakozi bali satisfied bali kino naye kati luli I am chasing the check kati sawa zino the check that I chase is to pay some people abacha trading at time no not in that way it's not but it is a job it's work nti with the time they are going to because it is a journey nti oyingira otandika oyine ntandikwa because sibuli omu nti atekeddwa okukola kyokola exactly so at the end of the day ojja kusanga through Global Events Canada batuyambye abantu bangi nze bwe nkugamba wano ndino waliwo abantu boyamba nga like you are not completely even you don't even know them you've never heard of them naye nga akumanyi bulungi nnyo akudera tegeera n'omuyambako ate n'ekirala waliwo kino kyendabye ntino the passion and compassion jenina the empathy jenina kindetedde kinzalidde n'ebizibu by the way because of that empathy because nti you are empathetic of doing something for somebody kati ate bw'ogikola abantu abasinga by the way people are tough in the heart nti people are not used to being nice to them or they are not used to being nice to others kati bw'obeera nice to them n'omukolarako something babeera nga like anoonya wagamba nti okay kakati ono lwaki yankolera kino kitegeeza kino kitegeeza kiri kitegeeza ate nga gwe tokiriko nako you have just done something for that person kati ate engeri yetuyambyemu abantu nti kino bino byetutegeka kubanga natandika okutegeka events like 2022 okitegeera nga tutegeka events is from the Chabazinga human rights simanya entrepreneurship ku healthcare because now I'm more into healthcare because I call career fairs and then agribusiness okitegeera kati events ezo zonna buli wolaba event ngeguse bolaba nti esisa abantu nogamba luli twafunye 157 visas 157 visas means people abantu abayingidde through that what nogamba abantu bano bonna nze abalese idea gyotandikidde mu in your living room eletted obuntu abantu okukyusa obulamu bwabwe kikuwa satisfaction mu mutima gwo nganze ate n'ekirala bino byetukola mu community n'ogamba nti no kale ogenze noyogera n'omuntu n'omusanga after some time like now you are here n'omusanga n'ogamba man advice gyompadde nje nakozesa olaba kati nina kino nguze emmotoka yange eno era luli wangambye nti no bwe ngula motoka nina okukola kino nakikola that is satisfaction chikuwa amaanyi to do more motivation to do more naye ate ojja kusanga nga like people will always look for the bad only naye ate mu bad waliwo abantu abakwogerera obubi waliwo abakwogerera obulungi kati ekirungi is you ng'omuntu nganze
is my choice to take who I should put in my head. Ona njogerera obubi oba ona njogerera obulungi. Era for me I'm always positive. Nja kusanga buli omu nsike nkugulire ne bia tunyumye. Tetugenda soka wano na kulwalero Uncle Remy Ntambi banye balide ddala for today. Namwe abatu atwegaseko olwalero mwe banye mwe balide ddala. People who always subscribe, I mean abasharinga then nabo. Okay guys, abali wakati mu kusala some steps on TikTok, right? You're doing a great job, okay? We appreciate. But put it in the mind. We are investing some time to do that. To sala show you net jimala you. O sala show no jimala ko and we no lekera dalo muntu ya taking the time to look for somebody. Not a demo data for nothing. Ochtegere. So ebyadala muntu firiza goge mazima. So I have to tell you this. Musala show ni mujirikanga tena yadde ne meaning. Musala mu mwagala. Wali olabyeko omuntu agenda mu dduka lyo ne yirondera mu kyayagala atakuwadde yadde ekikumi. Ochtegere. So I don't know. Anyway, tetugenda soka wano mwe banyemo balide ddala okwata mutulaba atakumira mpera bankumire. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.